Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kajubi Gerard yatugamba tutabire mama okulabika nga ayagala bamugambe ekituufu. Taata we yani amuzaala bamugamba mu bensene erinnya lya Kajubi yalijja so nga ate aliko mbempologoma naye nga mama yatugamba nti wempologoma ono yandibanga yazaala omwana ono naye nga yagamba nti bafunamu obutakkanya n'omwami wempologoma ono era kwe kwegaana omwana ono. Kale olabye ensobi y'omuzadde oba obutakkanya bwabwe obunyigiriza ono. Katunoonye ku Kajubi tulabe nga tukubira bazadde be nga kwali ku simu. Kajubi nkulamusizza. Nange sebo. Bampise kadima na mayanje akaboggoza tuli ku Bira FM ekinda buli ky'omuziki wano. Yes sebo. Oli otya? Ndi sebo. Sebo oli otya eyo? Obulamu bulungi? Obulamu si bulungi. Embeera eriwo? Embeera yakweraliikiriza. Okay. Ku weekend wawulizaako ku bakadde bana ababiri maama ne mwami Ndawula? Nedda mukama wange. Tiwawulizayo kyonna kifaayo? Siwulizangayo kivaayo. Terina yali akubiddeko ku simu? Okuleka okufuna obusimu okuva mu bantu. Abantiisatiisa, abampagira, abannakubbirako. Nga bagamba batya? Abamu nga banemya okola ekyo bemmanyi ne besimanyi. Bwe bityo naye ate abakutiisatiisa nga bagamba batya? Nga bangamba lwaki nakola ekintu ekyo okuswaza famire simanyi oba bekikwatako abo benaswaza oba bebaani abo bekikwatako okusinga nze simanyi. Okay. Atwagadde tukuba amasimu nga kwoli tukubire taata ono tulabe. Yes sir. Oba tumufuna olwaleero tovaako tulabe. Sorry, the number you have called is currently switched off. Namba y'omukulu nga teriiko. Sorry, the number you have... Okuva luli? Katonda wange. Oba yagijjako? Nteebereza bwe banga teriikera alina okuba nga yakijjako okuva luli kubanga waliwo omuntu omu eyaŋŋambako waba abankubira amasimu nti omukulu yamanya. Omukulu yamanya kati nteebereza okuba nga ayinza okuba yagijjako olw'ekyo. Ng'atya? Eya maama yo kweri? Eya maama era nteebereza okuba nti naye tuddemu tugikubeko tulabe oba kweri. Twogereko naye kuba kati kyenjagala ndowooza njagala atwogere ne maama ono atubuulire obuzibu bwavaawa. Yes sebo. Obuzibu bwavaawa taata ono alyoka akwegaane. Nina sebo ngerezaako munnange nyamba mukama wange. Sorry, the number you have called. Neya mama teriiko. Katonda wange mukama wange kati mbona abo n'okusasulira abazadde ababiri bizibu byabwe lwakinze omwana mbisasulira lwaki akinze nsasulira ensobi zaabwe ezoba nga baafuna obutakkaanya lwaki nze mbusasulira okubonaabona konna kwembonyeebonya abazadde bano sirina kye nali mbasobezza singa kibaddewo baalivuddeyo ne bagamba nti mwana gwe wakola kino nidyoka mmanya nti nasisobya bannange bazadde nsaba mu nsonyiwe bakyaliwo balamu bombi lwaki tebanyamba ebizibu byentuuseeko ensi yonna ebimanyi abazadde bano bwe nafuna ebizibu bonna tewali avuddeyo ku kuyimirirawo okuleka baganda bange bato bange nange kennyini okwekwatiramu siriiko kikumi kyabwe nti bwe nafuna obuzibu bavuddeyo lwaki kiki kye nakola nga bwe nvuddeyo mu lwatu nange banyambe baveeyo mu lwatu bagambe nti mwana gwe wafukola kino buli omu ayogere ku sayidi ye we kyetaaga kuliwa nja kukisasulira naye nneme okusasula kye simanyi banyambe abaana bange batandise okufa mwamukadima abaana bange balwadde endwadde zesimanyi ezo kinoonyereza kika musayi gwe gumutawaanya lwaki mbonaabona wanange lwaki mbonaabona gavumenti eriwo enyambe oba minisita ani nakiwala nyamba oba osobola okuvaayo nange nkooye nange ndi mwana ndi musayi gwa Uganda.
Nkoye bintu bino mbikoye. Kajubi. Simanyi lwaki ate ne maama yagyeko essimu. Kakati ddala mama babanga naye nga muzadde ensonga kankubeko ku MTN kuba wampa 2 ne MTN. The telephone. Okay, nayo teri kwa kache tugenda okukola Kajubi. Ndowooza ensonga ogedde ku kintu ky'omukyala Nakiwala. Katulabe kuba kati kyeka kyetaaga ate ogenda ku level endala. Okuvaako wano wetubadde kati ndowooza tulinnyeko ku mutendera tulabe abazadde we babanga gye bali bonna Mukama Katonda ajja tuyamba. Sinti tebaliiyo. Essimu ye kwakwayo bakiki? Okay, kakati kyetugenda okukola katulabe olunaku lw'enkya bwe bunaazibira. Katugende ko mbawuliza tulabe katini. Gweyagala mmanya kikakyo kyekyoka. Toyagala bugagga bwa muntu oba ssente. Sirina yadde plot gyenjagala oba wadde single decimal gyenneetaaga musaayi gwange kumanya nti gugwa wano n'abaana bange bave mu mannya gano gagazi. Kyokka bazadde bwe muba muwulira mu nyambe kyekintu kye mbasaba kyokka. Weebale nnyo Kajubi, weebalire ddala kati katukwate ruutu endala nga bwe tugambye. Mukama kuume. Bw'owulira ebintu bino toddamu zanyisa kikaakyo. Okireka ne weebaza maama wo ne taata wo n'obagamba nti mwebale okumbeererawo. Kale mukwano gwe tuyambe Kajubi tumwe ku birowoozo ndowooza kati ebiggumivu ennyo ddala. Tuleme gamba nti kino kadi mujja kisobola ojja kikuba nnyo nedda basebo tumuwe ku makezi kati amakulu agaddala. Wange Kadima sebo weebale kuweereza. Kale nze Kato Godfrey ndi Busiika. Yep. Omwami yo nga bw'okoowodde omukyala Nakiwala Kyange. Nange kankoole bwe kikwatako bonna ku mbeera nga ebintu by'obufumbo maama ne taata bafunyemu obutakkaanye. Muveeyo muyambe omwana mulenzi abazadde zaabwe zivuddeko ate bonna babiri ziweddeko. Muveeyo mujje muyambe omulenzi bambi. Nze Kato Godfrey Busiika. Weebale nnyo Kato Godfrey Busiika. Maama woba owulira taata woba owulira mujje tugende mu DNA tubajjeko omusaayi. Wange BFM Sebo Yekiro mwana weka. Amanya. Ologedde n'omwana w'abaani b'ensirinyolya mutanga tamulwane kinyolya. Okay. Naye gwe okutte tewasobola kugaana kasabe busabi. Nedda bannange bisi byagala lero temumpande ekintu mulaba kiyiika. Wange mubiru lero nedda. Wange Assalamu rahmatullah. Telefogane jume kikuko nga wendi. Bali batya. Alonji ne pakati kadima. Nkoowula maama ne taata bonna gye bali. Nga bawuliriza. Ekintu ekyo kinnuma mboza lwaki. Muwala mwange agenda n'aza omwana. N'ava mulamu bwensi n'alekawo omwana nga muto myaka 5. Essaawa zino yasoma paka mu siniyafu naye tamanyi na kitaawe naye ekintu ekyo kiruma. Taata aba awulya. Mukoowula ayambe Kajubi aveeyo. Kale weebale nnyo munafuta eseza bulungi nnyo taata bw'oba owulira neewunya omusajja ono njagala mulabeko ndawulo ono ndabe aleka musajja w'amaanyi. Wange Mukata Kadima sebo ono David Kalinga bulijjo oli nsozi 2 ozinze ekisinga okunnuma awo kusasuza abaana ebibi byammwe abazadde ababiri oba wazaala omwana ate n'olusakana ne nnyina n'okyawa omwana n'omukola ekyo omuzadde mubebenkanya bannange afazadde Nakiwala aveeyo abantu abo bagenda babaggyeko omusaayi. Kajubi noono kyagamba tayagala ssente zaabwe agamba ayagala kimu kutegeera baana be bakola bwe bati ne bwe bati kuba omwami ono okujjukizaako emabega yakutukira mu bbomu y'ematuga yakutukako okugulu okumu n'asigaza kumu. Kale Wange Allo sebo weebale kuweereza Mr. Kadima. Kale munaffe yimba tonera buku mwalo bukakatene waffe Masaka tutumbudde BTFM. Ndabira teacher Matovu Davis. Nkugambye akwagala nnyo ndi wano kumpi kunya wano. Kaakati munnange olaba omulenzi amagezi gemuwa.
ave mu byekito azaalibwe omulundi ogwokubiri agende mu bapasita bamusabire alokoke kubanga bayibuli egamba nti nno omuntu yenna wabeera mu kristu yesu wabeera kitonde ekijja ebyoluvannyuma byonna weddewo byonna biba bijja ebyo abiveemu bazadde be bajja mumunoonya bokka waliwo entalo zotasobola kulwana na mubiri gwo nga mukama yazirwana nzikanyiza wamu naawe Lagyan mo na yung dito. Dirty na yan. Madumi na yan. Sige na.